nze Black Jew mbabuuzaako mwenna batuuse ku video eno ka video kano kanatuukako mbebaza okundaba bampeereza bubaka obunneebaza kubayamba kubagonjoleza ku nsonga ezimu nammwe mwebaza mwebale kumpagira neera musharinge video eno etuuke ku bantu abalala nze ndiwo babuulira kintu kiri ku ground ndeetagava mu lutalo agava Ukraine Russia olutalo lulimu lwaleero nfunyeyo ka message kubanga nagenda nenkola video nga mpanvu ku Facebook nga nyina okunyonyola abantu lwaki Russia ne Ukraine balwana. Nja kubeera nga nkolayo bu segments butonotono so lina nga nkoleka video katonotono nga tusobola babuulira kiki ekituufu lwaki Ukraine ne Russia balwana. Omupya ku YouTube channel yange eno soko subscribing ka video kano boka sanze ku WhatsApp nonya ku YouTube ononye Black Jew then ku Facebook Lumire Ismail ja kubanga following kantandi kanyangwe ndeke kulandaga Ukraine ne Russia lwaki balwana era lwaki Russia yalumbye Ukraine ensonga zino wammanga zigenda okugamba zentuufu. Ukraine yali Soviet Union, Russia sawa zino gye Russia yali Soviet Union. So the mother obanga bagamba nti omutu omukulu ensi Ukraine Soviet Union yagwa kyali United Soviet Republic of whatever name USSR United Soviet Republic or whatever it is Soviet Union ngabo gamba nti it is a union ngabo la America United States of America never baita Soviet republics ezegatta ngesemu kuza ezalimu yali Ukraine naye Soviet Union yagwa mu mwaka gwa 1990 bwe yagwa abantu abagisuula be basajja aba America bapanga nnyo kulanga abasuula Russia oba Soviet Union kubanga yali amaanyi nnyo bakugamba nti ebiseera ebyo kizibu nnyo okwala kusanga economy esinga ey'abasajja abo kuba bali bamaanyi nga bakola buli kintu ng'ate ne mu maanyi mu kulwana nga bamaanyi tosobola bepankako. So Omumerika n'Abangereza ne batula bagamba omusajja ono tukoze gutya okukola ki okumusuula. Jjukira okumanya yali w'amaanyi ye musajja omanyi abamanyi basoma ku history yitira ye musajja yakuba ensairo okuzona n'aziteeka ku ttaka ensi yokka yabayimiriramu wakati bweti negamba nti tekijja kubaawo yali ensi ya Soviet Union yakuba already yitira naye yabatta yatta abantu bangi naye abarasha bokka bebaali mayitira ne bamukuba mpaka ne bamuze waabwe era okukakasa nti baali b'amaanyi bagenda East Germany bagiwamba n'ebeera yaabwe West Germany negabana abazungu abalala then East Germany eri abarasha era kaluma nywera avaawo nti baali baagala okugatta East ne West Germany abasajja bagamba nti tukoze tutya okugigatta baali basobola gigatta without the effort of USSR ne bayambako ne bagatta naye ne bakola endagaano akwati yali verbal teyali mpandiike ne bagamba Soviet Union nti okugyebaza kyekoze because bali balina ogiwa what do you give me if you want bwe oyagala tukole ekintu mpaaki okunkakasa so namugamba nti ffe bw'otuyamba mu kino tetujja kuddira Soviet gundi kugamba ne bakola endagaano yali yabigambo nti NATO oba North Atlantic Alliance kyekibiina kye baateekawo okulwanyisa Russia nti tekijja kusembera wadde ani inch eastward that side, the side of Russia kati ensi nyingi oluvannyuma ekyo bwe kyaggwa Abamerika oba n'ensi endala Abongereza abali muko mwalimu Canada Abangereza n'Abamerika biki abaagiwa ekiragaano ekyo baamala ne beekyusa era ensi nyingi ezibadde zinyira mu NATO naye nga NATO okugiteekawo kwayo kwali kulwanyisa USSR oba Russia saawa zino USSR bwe yagwa Russia ye yasikira okubeera nannyini nsi eyo kuba yasigaza omutima gwa USSR ne yeetuuma Russia because baali ba Russia was part of ngabuga nti tribe esingamu amaanyi the Slav brothers so Ukraine was part of it kati ekirwanya Russia saawa zino ne Ukraine America yagana okutuukiriza akalagaane kaayo oba NATO nejjanga erimba buli ssaawa ekyusa kati baatuuse ewasemba nga Putin tajana kyayinza kukola ng'alaba alemereddwa kubanga babakuwamba Ukraine kubanga mu nsi zonna ezeekutula ku Ukraine ku USSR Ukraine yensi eri so close ku Russia ndowooza ng'ogyeko Belarus ensi ezisinga nga bwagamba nti balina culture language baawukanamu nga bwenzoga nti mu Buganda
wagwerezenga bagamba nti mizo kwa Baganda simanya abaaki abamanyi history wa Buganda muso okunyamba kawo nti they are all Russians naye bali balinamu akawanga kaabwe nga bwezo gamba toza bunyoro actually Buganda teri mu bunyoro we tribe wa Baganda yawambibwa mu Buganda ngeri mu Buganda nenga Baganda but they are from a different region but they are Baganda so mu mahanga gonna agali gava ku USSR Ukraine yemu ku nsi ezisinga okubanga ziri close ne Russia era yemu the first capital of USSR or United Soviet Republic yali Kiev which is now the capital of Ukraine Ukraine mu lulimi bagita Kiev Russia ne bagita Kiev tuza ontegerekise kakati enzo nazo baziwamba baziteka mu NATO bwe batuuka ku Ukraine nga bagala jingiza Russia jukira ya intelligence yayo nayo n'ekimanyi bagala jingizaamu bwe bagenda jingizaamu bajja kuteeka mizero zaayo muki muno mu Ukraine zisobola okubanga mizero Lwaaki Russia etya mizero ezo bw'oziteeka Ukraine abakugu bagamba nti osooka okusinzira Ukraine okuba Moscow mu dakiika 5 oba 8 kisinzira weapon kijogoseza for example abarasha baine yaabwe hypersonic missile bukabe bagina actually ogina mu wakana gena mu Google tekemu hypersonic missiles bebagina bebakagikola nti missile yateduka speed is like 10 it's called Mach 10 that is 10 times the speed of light true so biline byabulije badde bidduka wasogeza simanya dakika 8 yeyinza okuddukawo nya oba 3 ngetu ye nya 3 nga 2 so Russia n'ekigana nti abala bakitwala nti Russia yinza okuba mbi lwakitekkiriza Ukraine okwefuga ne yekolera naye ate kino abasoma ku history mukimanyiiko nti ekintu kino kyali kibaddewo abali bawuliddeko kukibayita Cuba Missile Crisis Russia yateka missile zaayo eza nuclear Cuba babiseera Cuba yinamu buzibu ne America even now webuli nga Russia kyagiteesayo missile ezo yakimanya nti n'Amerika oba ne NATO bali batadde missile zaayo Italy ne Turkey President yali kondoza yali Ronald Reagan buyamanya because it was actually that is the closest kwegamba utwali tusoko kubanga ensege na kubera mu nuclear war naye waliwo abatabaganya banku batabaganya bali bangereza ne bali mese embeereyo ne bateesa America ne gamba tutese mu geo missiles amwe na fe tujeza kati if someone cannot bring you that story na kugamba nti mu butuufu kibi wano mawulire oba abantu gana mawulire mulaba CNN BBC bakulaga Russia nti emubi bakulaga nti Ukraine bwe bekoze kino kirungi but they don't tell you this has ever happened mu bulamu bwa bulijjo abaaliwo myaka 1930 something it has ever happened era lunaku ensi yagenda tuwa ku nuclear weapons so ensonga erumbye Ukraine yeyo kati lwaki omuntu agamba nti lwaki saawa zino kyajja kitya nti mu 2014 aba America bavunika government yali democratically elected erondeddwa abantu ne bagisuula kubanga bali banoonya how bayingidde batya mu Ukraine because bo bagamba nti it was the last piece of a jigsaw tiki katunga kali kabulayo okutuukiriza ebigendera byabasobola okuwamba Russia because ekigendera kyabo okuba Russia takimanyi ekigendera kyabo kusaanyawo Russia kubanga nsi nnene nnyo mu Europe yesinga ebyobugagga ate babyetaaga ate tebabirina if they can get them ne babigabana baberanga nga wala mu Africa babawulamu obuwangawanga ono gye bayita divide and rule kiba kyangu okufuna waga tugeze for example Kazani it is a city but it is a state nibaga Kazani gojja tukoliranga ennyonyi tumanya yamaalo mujja tuwanga gas kati jukira mbera banja bakuvula diru zaabwe ne bafuna ebitero ku rais obo kitegedde so kigendera kyabwe so Russia egino kiranga bagyetooloola mbane kunyumiza nti bwamala okujja ku government yaliko ekolagana Russia kibayita pro Russian nga bajiwa nga balaba tebajja kusobola kuyingira basula government eyo bagisuula batya badira ne bategeka mu kweka so America bwetu bekolanga iswa regime zonna eddira abantu ne bajjako ne yefuula abantu bana abalera mu opposition nekozesa machineries ereta machineries okuva mu nsi endala for example Uganda ezogera machineries nga bavanga Kenya bafana bana Uganda babira mu kwekalakaza kati bateeka mu sente babera machineries nga balwana they are paid baba zemutwalo wakufuba whatever happens kati jibaita Maidan revolution Kiev mu kibuga mu square yatandika abantu bakuba masasi mu bantu but it was a plan abantu bafuna okwejanga so government bagisuula nga basako government endala yaabwe ukitegedde bano bekalakasa bali ne bajja ne bawamba government ne yewera yaabwe so from 2014 you can enter okutabanguka
kwe kuvaako Russia kubanga yali ene intelligence yayo nemanya mu that period yamanya this is a planned coup neddira ne bajja akatundu kaabwe kubayita Crimea. Akatunda ka Crimea kazinga kali ku Black Sea. Si kazinga but it's like inyizo kaita kazinga. Kali ku Black Sea. Niki kaina Russia bakagitutteko. Ebadde China access ku warm waters. Kitegeera kubanga Russia okimanyi nti almost omwaka mulamba ebeera ejjudde omuzira. So kye bakola Russia bwe yakimanya nti kiribe kitone yiya nti ekyagiyamba Russia akatundu ako Ukraine wadde yali yetwala naye akatundu ako bali bagikawa buwa waliwo president yaliko omumitasa ku Russia naye ekyakamuwisa musajja oyo yali naye ava Ukraine nga kuba Russia yali nsi emu so nga basoka nti president w'embaali ye president ukitegeera so yakabawanga bogamba nti kuba waliwo conflicts ng'anoonya ngekuwangula kalu whatever ndoza abasanyusa abeeyo n'akabawa but he never transferred it in papers and baguliza biki bangi bakwaga there's no written document kyabwe like kyonna era okwakasa nti yakibawa kyonna ne excuse me nechi nakazinga ako ba kibaita Crimea yalikako base za Russia nire mu America kye yali abala ndi asoke awambe ayingize bano mu NATO agamba amaje ga Russia gave ku Ukraine eteko base za yeso ku Russia akafalo kali strategically positioned into insiza Europe singa zonna wosozi kuba ekyokubiri zonna oboziraba ekyokubiri singa obaawo nga Russia amaze ogisa akolinga nga bagyetolodde kati nga n'akafaako kaabwe Russia osogikwata tugeze mu biseera bya winter kuba Russia obona ogikuba tolowooza nti otalosa okumala oba wiiki oba mwezi oyinza n'okutwala emyaka ebiri nga togiwangulanga okitegeera kati mu that period abasajja babala nti singa bagikuba ebyo negwebwako ebyokukozesa biba birina kuyita ku mazzi agagooca agali warm kati bw'oba okuumyewo nga wammwe kitegeeza nti oba Russia ogimaliriza Russia kyakoze Kiev saawa zino nti Kiev oba Russia Ukraine yagyetolodde kizibu nnyo okuleeta ebintu era mpulira bagamba batumya bagenda baleeta ebyokulwanyisa but to me ndaba si kyangu because tebina bijja kuyita kutuuka mu capital Kiev kubanga yewasigadde okubanga balina amaanyi so Russia kino ekirabikirira neyiya because jabaga nti yakikola mu mateeka naye yayita ambogamba nti ufuna kyeweekwekamu n'otuuvu n'ofuna kyoyagala so yayiya nti abantu basazeewo bagenze mu referendum balonzi bagala kwegatta ku Russia ako n'akawamba mission z'abasajja n'akola ki n'agiyimirizaamu sanctions zitandika bayitawo sanctions era nnyingi nnyo that is 2014 kakati waliwo side gye bayita Eastern Ukraine irimu akafa Luhansk no Donetsk akafaako nako nabo basawo ne bagamba nti okusinziira ku government eriko tetujja kusobola kubeera nayo twagala twewagudde twagala kubeera ffekka so bwe baasala baga twakubeera ffekka otano ne lutandika kati nga babayita bakyewaggula nga neko bakuba era emyaka gyonna 8 abadde babatta abasajja abo bava ku kibejjeko ku Ukraine Ukraine okulembeza obwajja okuba ekigenda kyabwe kyali kyakusaanyawo Russia baleke kubeera n'influence ya Russia mu nsi yaabwe balina okuba okulaba nga buli ayogera Russia bamuyisa bubi kubatta okubayisa obubi ne baweera Russia mu masomero gaabwe ne baweera TV okwogera mu Russia ne baweera bannamawulire abaripootinga yatugeze Russia ne babakwata naye bino mu mawulire g'abazungu tebasobola bikulaga because ate nabyo bimenya amateeka aba human rights kati bagezaako obutabigamba because abazungu eva oba America ne NATO baagala nnyo okulembeza ekyabwe they want to take bebagala bavuga ensi weba egende webaagala so si kugamba nti nga bakigamba nti ensi ino okubanga tulina omwenkanonkano it's not what it's what they preach it's not what they do kibasomesa nesi kibakola no baga nti kola simanga bwengola mu church bagamba kola bwengola tokola kyenkola things of that kind so embeera eyo bwetu bweri kati ekyatugalinza olutalo amaje Russia yabadde ekisoboka okubanga Russia yadde ina plan yayo before by the way yadde ina plan yayo naye nga balinze balabe kati Putin abarasha babalabanga adda kwa trainings batandika stories aba balina intelligence aba ne bagana nti Russia egenda kulumba kati abamuzungu natiko kuwereza ebyokulwanyisa mbu Ukraine irwaneko kubanga Ukraine eri mu NATO abambabuza lwaki abazungu tebayamba Ukraine tebasobola giyamba kubanga teri mu NATO kakati abazungu kibakoze kibayinza okukola ekyamaanyi kuteekawo sanctions akusindika byakulwanyisa Putin yabiraba n'abo kibayita ultimatum bana bagamba demands yagala bakolweko nga olutalo tunatandika this was before era yabawanduza waita ne week number nga abagamba agala ebintu byali bisatu Ukraine bagigaana ogenda mu NATO bino yabikola n'awandika n'ebbaluwa mu UN Security Council n'agiwandikira ya NATO n'Amerika Ukraine agala betebere ereke kwera mu NATO
ayagala ebere neutral country, tagala byakulwanyisa by'abazungu kubeera mu nsi yaabwe, mu nsi ya Ukraine. Ayagala basidewo enkolagana wakati wa Russia ne Ukraine. Naye nga tagambye nti agigaana okukolagana n'abazungu. What he doesn't want, abasajja kuleeta magye gaabwe na bases zaabwe ku nsalo ze. Of which omuntu omulala ayinza kukaana because abeera brainwashed oba alina kyawagira. Naye babuliddeko kyabaawo era bakisolovinga batya. Bwe kiba nga tekirina makulu, ate lwaki Abamerika bakola ki? Bo bagamba nti tekijja kukkirizibwa. So, Putin wamalo bibawo ebyo abasajja abazungu abalaba ku parliament y'Abangereza ko olwennyini abasajja baawera ne bagamba Putin ayogera ngaani tugenda musaako sanctions talina kyatugamba Ukraine erina okwesalirawo ne Zelensky wennyini agamba tekisoboka mututeke ne mu NATO like bayongera bongezi kintu kisajjula. So mu process ero abakyekwasa nnyo bali bakyateesa yakimanya they are going to do nothing because they are what time ya which number olunaku lwayiwako sanctions baseera bidiro yatandika kulumba yasoka kulumba n'agamba nti agenze kuba ekigendererwa ki yali agenda kusobola kutaasa bali abantu ali mu southern eastern Ukraine abantu abo bonna boogera Russia abeekutulako ekyokubiri yali yakolako ddyo n'abawa ne passport yabagamba buli agala passport agimuwe because bo baali bagala kubeera side ya Russia nga bakolagana nayo Ukraine ng'ejjeewo nkolagana yaabwe balina trade between them ng'agiggyeewo. So abasajja kye baakola n'agamba atandikidde kulumba eno naye okulumba eno kwalinga kubuzaabuza kuwoledde yali ensi eyo yagyetooladde bw'ola otunudde ku maapu sayidi eno Belarus nabo beetoolodde nti Ukraine erina ebifo bitono nnyo byesobola okufulumira ku Russia wasigadde kuba Ukraine sayidi endala mu east waliyo abayeekera bonyiza ogamba nti bakyewaggula ate eri waliyo Lukashenko owa Belarus naye mbulina then waliwo n'ensaawe endala oba nsi ekimande seerabidde. So ne bamwetoola era baali bamukuba bava sayidi zonna basooka kukuba eno olwangu ow'ekyanga n'eri ne bakola ki ne basumula Ukraine bagikuba ebibuga ebisinga saawa zonna olutalo kyagenda mu maaso abantu kituufu bafa teri akiinako ssanyu but that is the situation. Ensonga lwaki Putin yalumba abasajja abo oli waddembe okusalawo gwe n'ogamba nti Putin yali mukyamu okusinziira gwe bw'oyagala oba ne bw'otegeera n'omulala ayinza ogamba Putin mutuufu era naye okusinziira ku bw'ategeera ne bw'ayagala. You can take sides naye abatunulira ebyobufuzi oba bamanyi geopolitics many people will tell you Putin was put bamuteeka kuki bamunyigiriza nnyo because baali balowooza ekirufu kiri nti baali balowooza nti Putin tasobola kulwana baali balowooza nti atiisa butiisa era batera nnyo okusoma empapula z'Abangereza nabo batera nnyo okugamba nti Putin ebyokulwanyisa bye mubiddole nga bye bavumanga ono Kim Jong-un wa North Korea nti oyo talina byakulwanyisa ebyokulwanyisa bibiddole talina kyasobola kukola naye Putin yastopinga olutale e Syria Amerika yali akujjako ani President Assad ne stoppinga president wa Venezuela bagenda kujjako president waayo n'agiremesa president n'asigalako and some African countries ziri side ye kubanga zikimanyi bw'ota sidinga naye America yeefuula abeera acrossinga side awo omuyeekera ate naawe n'akuwa oba okitegeera then ensi endala gye ziri kati nga China eri behind Russia n'ensi endala zibadde zirina obuzibu n'America tuweze Iran zaani so embeera bwetyo bweri mwebale kola video eno gisharinge subscribe my YouTube channel nkosa Black Jew jakuba ba update buli nnaku mpozi ngenda bakoleka video kubanga ba president ya side bill za meetings ya Ukraine ne ya Russia biche byavudde muki mu meeting nabyo ngenda bikuwa njakuberanga nkuwa update bufuna kadi ku YouTube channel yange kubanga Facebook eringa gye bakutemuko wano tekola bulungi simanyi lwaki I'm going to be using mostly YouTube yange so subscribe my YouTube channel the Black Jew. I'm signing out now. Tubira ko jange mukasa Alex awo kalanga la sese nkwagala nnyo gwe ko jange kabenyina. Bye bye. See ya.